Ampuliriza nzikiriza nkulamuseeko munnange era nkwebaze olw'egyo emirimu amatirivu nagyokola omuli egyo gyokola ku lulwo ng'omuntu awamu ne gyokola ku lw'abalala abafunye ebizibu ebitali bimu omuli abafiiriddwa n'ebizibu ebirala mwenna nga bulijjo tetuuleme kunakuwaliranga wamu nammwe n'okubasaasira naye tubakwasa Katonda ababeerera ekikubagizo ate mwe abafunye ebirungi eby'enjawulo era nammwe tubeebalizaako Katonda muyogeyoge. Ng'omulundi oguwedde ne leero nkomyewo okwongerereza ku kitabo kyaffe ekkatala ly'olugendo ekitundu ekyokubiri era nga tuli mu ssuula ey'14 egamba nti balabe bange mbattira ku ngalo ng'enkukunyi. Okujjukizaako we twakomye oluwedde munnaffe Keweerimidde ne munne Linda babadde bamaze okwesolesa mu lubiri lwa Ntwatwa wabula nga nejje okuva mu nsi y'e Buwanga eryabadde likulembeddwa omusajja Nantabwekebera Kiyindiru nga nalyo liragiddwa okutandika okulumba. Mbasaba munzikirize nsimbula wakati mbongereyo naye nga tukyali mu ssuula yaffe eno balabe bange mbattira ku ngalo ng'enkukunyi. Nava we nali neefiisiriza ne nnyimuka kuba nali mmaze okukakasa nti omuwala eyali ayogedde yali Linda yennyini anti twali twasazeewo amannya gaffe tugabuzeebuze nga ne bwe wabaawo awulira tasobola kututeebereza. Kyova olaba nti mu kifo kya Linda namuyita Linki ate ye nampita Kenki mu kifo kya Keweerimidde. Omuntu gwe yali naye teyali mulala okuggyako mwannyinaze yennyini. Amazima neewuunya nnyo obwangu bwe yali akozesezza okumuzuula wabula mba nkyamubuuza twagenda okuwulira nga Kiyindiru alagira eggye lye lirumbe era awo emboozi tetwagyongerako kigambo. Linda ne mmusaba asooka atwale mwannyinaze mu kifo ekitebenkevu nange mmale okuggusa omulimo gwange. Nze ne mwannyinaze tetwayogera wadde ekigambo kuba Linda yali amusibye amasanda ku mimwa ng'atya nti ayinza okukuba enduulu ng'alowooza nti bamuwambye kumutta era nange saamuganya kuntegeera ne bamwongerayo. Basajja ba Kiyindiru baali balowooza nti kugenda kuba kusereza ligenda mugga wabula kyababuukako. Abaali balowooza nti bazinduukiriza beebase baagenda okwekanga ng'obusaale n'ebizuka bibazingako. Weewaawo nalina empiiga ku Ntwatwa wabula okuwoolera kwange okusinga obukulu mu kaseera ako nali njagala kukukola eri ensi y'e Buwanga kuba be baali baasaanyaawo ensi yaffe ey'amaanyi g'abazira era ku bo ng'oggyeko Kasigo ne munne nali saagalako muserikale wadde omu bw'ati omulala asimattuka. Olw'okuba nali nayambadde ng'abaserikale ba Ntwatwa olutalo nange nalwenyigamu butereevu wamma ng'engeri gye mpeerezaamu obusaale ekulagirawo nti nnyina ekiruyi ky'amaanyi munda. Obudde bwatuuka kuvaako ddiba naye ng'olutalo lukyalanda wabula ng'abasajja ba Kiyindiru nabe nga bwe bagirumizza mannyo anti nga n'okusembera basembedde. Wabula abaali 350 mu kaseera ako baali basigadde nga 100 naye mu ngeri y'emu n'Entwatwa yali afiiriddwa abawera. Eggye eryali lukuuma ensi y'abangi si banno lyalwana bwezizingirire era ssaawa zaagenda okuwera 2 ez'enkya ng'olutalo banaatera okululinnya ku nfeete. Nakiraba nga bwe budde obutuufu bwe nalina okukoleramu omulimo gwange omutongole kwe kusembera ku kisenge mwe nali ntegedde nti Ntwatwa mwasinziira okuwa ebiragiro. Ku mulyango nasangako abakuumi 2 wabula olw'okuba nali nyambalidde ddala nga bo bwe nabagamba nti waliwo obubaka obumpeereddwa okuwa omukulu tebambooza kirala kuba tewaaliwo budde bwe batyo ne bandeka ne nnyingira. Wabula okumanya Ntwatwa yali mujoozi nnyo
mu kiseera ekyo ye yali mu kusiiga kifaananyi kya mbalaasi ng'ebiri wabweru si byaliko. Era bwe yampulira nga nnyingira teyatawaana kuntunuulira n'ambuuza nti, emmese ezaatulumbye zonna mumaze okuzitta? Nange saamunyega ne neeyongera okusembera we yali, ekintu ekyamuleetera okusitula amaaso ge antunuulire, wabula yanneekengera kikeerezi kuba nali mmaze okumutuukako. Nasikayo akambe akatono ke nnali nsonsese mu lukoba olwali lusibye ekyambalo kye nnalimu, ne nkamuteeka ku nsingo nga mmulabudde nti waakolera ekyobusiru nga mmusala omusuwa. Ng'abulawo katono okwefukira, namulagira n'ayita omu ku bakuumi abaali ku mulyango, era oyo yagenda okuyingira nga mukama waabwe akaso nkamutadde mu bulago. Yeekanga nnyo, wabula nga tayinza kuntambaala kuba nali natuyidde dda nga ndi mumalirivu okufa n'entwatwa. Mu kaseera ako ebintu byali bikyuseemu nga nze ndagira ekikolebwa. Natuma omukuumi woono gwe yali ayise agende agamba amagye galekeraawo okulwana, wabula yasooka kwesisiggiriza ng'ataakikole. Bwe ntyo ne nnyongera okusembeza akaso ku bulago bwa ntwatwa ng'akabonero akalambika kye nzizaako singa takola kye ndagidde. Omukuumi woono yafuluma ng'apapa, era ekyaddako kwali kuwulira muduumizi ng'alagira eggye lye okulekeraawo okulwana. Kindiru bwe yawulira nti ntwatwa awambiddwa, ye obwongo bwamulowoozesa nti Kasigo ye yali amuwambye kuba yali yabeeyawuddeko nga baakatuuka. Mpozi kye yali tamanyi nti Kasigo yali yasazedde eddiiro era nga y'omu ku baali bamuttidde abaserikale abawera. Ng'akambe kakyali mu bulago bwa ntwatwa, namukunguza ne mufulumya wabweru mu luggya lw'olubiri lwe. Amagye ge gonna ne ganneetooloola, wabula nga tebalina kye bayinza kunkola mu budde obwo kuba akaso kaali mu bulago bwa mukama waabwe. Nawe ekiragiro bampikire Kiyindiru awamu n'abaserikale be abaali basigaddewo, era bo bajja balowooza nti nali ku ludda lwabwe, mpozzi nalina ebigendererwa ebirala. Kiyindiru nga yakatuuka, ne Linda yakomawo mu lubiri wabula nga tali kumu na mwannyinaze, era ye olwatuuka n'asembera we nnali. Namukwasa ntwatwa nga bwe mmagamaga okunoonya Kasigo, wabula nga simukubako kya mulubaale. Olw'okuba nali neetaddeko kassemufu ak'ekyuma akaali kambise omutwe gwonna ku bonna, mpaawo yali ayinza kuntegeera. Ntwatwa nga mmaze okumuteeka mu buwambe bwa Linda, natambula nga nsembera awaali Kiyindiru, wabula teyafunamu wadde okunneekengera ng'alowooza nti nze nali mbayambye okutuula olutalo ku nfeeto olwali lufaananye okubamegga. Nga naatera okumutuukako neefuula ali mu kweggyako akakookolo akandi ku mutwe nga nninga ayagala okumulaga ekyenyi kyange, wabula olwali okukaggyako ne nkamukanyugira, era amangu ddala ne nnonda ekimu ku bise ebyali bigudde awo ne nkimuteeka ku nsingo. Yanneetegereza n'anjijukira bulungi, wabula nga tasobola kukkiriza nti nze gwe baali bayita omunafu nze nali mbawambye bombi. Ye ntwatwa teyasooka kuntegeera engeri gye nnali mukubya omugongo, wabula ekyamuleetera okukebuka, waliwo omu ku baserikale be eyandaba n'ayogera nti, "Bannange, ono si ye keweerimidde yafiira ku lusozi nga bayigga emisota." Ebigambo by'ebyo byaleetera ntwatwa okusiiwuuka ennyindo n'okwagala okunneetegereza, wabula nga Linda tasobola kumuganya. Mu kaseera ako natandika okwanukula ebibuuzo ebyali mu mitwe gyabwe, era nayogera bwe nti, "Ssebo Kiyindiru, njagala nkutegeeze nti gw'omanyi ate si yenze, era nkakasa tosobola kuteebereza buvo bwange. Wabula obutamala budde bungi, nze kankuyambe nkubuulire nze ani. Ojjukira olunaku lwe wakulembera amagye go
n'olumba ensi y'amaanyi g'abazira ne musanjaga ab'ekitundu kyenkana ffenna. Mwe mwalowooza nti ffenna mwali mutusse, naye mwakola nsobi okulowooza bwe mutyo kuba nze mwandeka. Nno okuva lwe nasimattuka obutemu bwammwe, bulijjo ndi mu kukola nteekateeka ey'okuwoolero olw'abannange abo be mwatta. Kale nga bwe bagamba nti bbanja lya mwenge liggwa na mwenge, sirina kuwoolera kulala kwonna gy'oli ng'oggyeko okukusaanyaawo. Ate bwe nva ku ggwe, ngenda kwesasuza mpewere eyabatuma. Mu kaseera kano gwe kankwagaliza olugendo olulungi olukutuusa mu Geyeena. Nawuba ekiso mutemeko omutwe, wabula yayagala okwerwanako naye nga namwesoose dda, era saamuganya wadde okumpandulira eddusu omutwe ne ngutema ne gugwa wali. Ntwatwe yali akyabiyita ebyamannyo wenu, bwe yalaba ekikoleddwa eky'obukambwe bwe kityo, enjoka ne zitandika okumunyoola, wabula nange saazirinda kulekera ne nkyuka ne mwolekeza obwanga. Ye namugamba bwe nti nga bwe nsekereza awamu n'okumukudaalira. Ntwatwa, gwe nkimanyi toyinza kunneerabira wadde olunaku olumu lutti, ekyo nkimanyi. Manyi ojjukira engeri gye wafotoolamu obulamu bwange, omwali okumpaayiriza nga bwe nali ntemudde ennyo, ate ng'ekituufu okimanyi nti ggwe wamwettira. Wagezaako nnyo okusaanyaawo obulamu bwange naye n'olemererwa. Kati essaawa nange ngezeeko kububonda oba nange nnaalemererwa. Wabula kino njagala okimanyi, obusungu obungi bwe nnina gy'oli tebuva ku ngeri gye wantulugunyaamu n'okwagala okunzita, wabula buva ku ngeri gy'ozooyisaamu abalala. Era nze gw'olaba wano nkiikiridde nnyoko gwe watta ng'oyagala okutuula mu ntebe ye, abasibe be watta ng'obalanga obwemage, mwannyinaze gwe wasalako engalo, kasigo gwe wapangisa okutta Lwanyaaga ate n'ogaana okumusasula ssente ze, saako ne Lwanyaaga yennyini gwe wali oyagala okutta era gwe walowooza nti omusse. Wabula njagala omanye nti akyaliyo mulamu nnyo era akutumidde nnyo. Mu kwogera ebyo byonna, abantu bonna baali bakuŋŋaanye ate nga n'amagye gatwetoolodde. Nakimanya nti singa Ntwatwa kantanda ne mmuttira awo, olwo nali ŋŋenda kweggulira lutalo olwali luyinza okunnema okuwangula. Anti olwo amagye gaali gaakuntabaala butereevu kuba awo gaba tegakyalina kye gafiirwa. Era eky'okumutta saakikola. Ku bigambo byange bye nnali nsoose okwogera nayongerako bino. Naye wadde olw'ebikolobero by'okoze wetaaga kufa, nze sigenda kukutta, okuggyako ngenda kukuwaŋŋangusa nkutwale mu nsi gye mbeera osibwe okumala emyaka 3. Bwe ginaggwaako olwo nga nkuyimbula odde ofuga ensi eyo. Ebyo nabyogera Linda akyamutadde akaso mu bulago, wamma nga talina waafugumira wadde ekyo yali takyeyagaliza. Abamu ku baserikale nabalaba nga baagala okunnumba bannemesa okumutwala, wabula nagenda okulaba ng'omuduumizi waabwe anyeenya omutwe mu ngeri egaana ebagaana okunnumba. Mu kaseera ako nawulira n'abamu ku bantu nga beebuuza nti kisoboka okuba nga Ntwatwa ye yatta n'abakyala waffe eyali atukulembera obulungi bw'atyo? Ate abalala ne baddamu nti tubadde twamukoowa nadde oba afa n'afa. Ebigambo byabwe ebyo byampa obuvumu kuba nali ntegedde nti Ntwatwa ne bwe mba mmusse batono abayinza okumukaabira. Oluvannyuma lw'ebyo nawe ekiragiro batuggulirewo omulyango ogufuluma olubiri ogwali guggaddwa, era bw'atyo Ntiriiga eyali omuduumizi w'eggye lya Ntwatwa n'alagira omulyango guggulwe. Mu kaseera ako mukama we yali amuvuddemu era kyalabika nga yali yamukoowa dda. Nga tufuluma, Ntwatwa yalowooza engeri gye yali aswaddemu okuwambibwa akawala obuwala akaali mu myaka 19 gyokka, n'alaba nga tayinza kugumiikiriza. Ate bwe yalowooza gye nali mmutwala nga talabayo wadde emirembe, n'alaba ng'afudde oba amusinga.
olw'okuba akasolinda yali akamutadde ku nsingo kwennyini ate nga kaaliko ginnyo, yakeeyisaako ensingo ye ne kamusala omusuwa, omusaayi ne gutandika okumuttulukukamu era teyasambagalira ddakiika, ntwatwa ne lukazakkaza. Ebyo okubaawo twali tetunnaba kufuluma lubiri era awo twamanyirawo nti olutalo lugenda kusituka nga baagala okututta. Wabula mu kifo ky'okulagira eggye lye okutulumba, Ntiriiga yasuula busuuzi kitala kye yalina ng'akabonero akafundikira olutalo. Abaserikale bonna bwe baalaba ng'abaduumira asudde ekiso, nabo ne basuula ebissi bye baalina. Ekyo twakyewuunya nnyo, wabula tebaakoma okwo. Twagenda okuwulira nga waliwo omuntu atandiikiriza okukuba engalo, okulaba ng'abasinga bamwegasseeko nga balinga abeekulisa enfuga ya Ntwatwa. Ekituufu wadde Ntwatwa nali mumanyi bwali mubi, naye ekikolwa abantu be yali afuga kye baakola kyalaga nti yali mubi emirundi 1000 okusinga ku bwe nali mumanyi. Gw'ate ne wabulawo wadde amukaabira. Nga sinnaba kusimbula kigere kyange kuva mu nsi y'abangisi banno, nasalawo nsooke nnyumyeko ne ku bantu abakulu be nali naleka abaali bakyalimu ensa, wabula nakizuula nti abasinga Ntwatwa yali yabawa obutwa era nga beebakira dde eringi. Abatono abaali basigaddewo banneebaza olw'okununula ensi yaabwe okuva mu bufuzi bw'omusibira mu bbwa, era naleka bateekateeka kutuuza mukulembeze mujja. Ampuliriza, eyo yebadde essuula 14. Balabe bange mbattira ku ngalo ng'enkukunyi. Okutuuka omulundi omulala lwe nadda n'ekitundu ekirala mu ssuula era endala 15, nkwatirwa mpewere ekisa. Atakumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi. Mwera.